Kwaniriza mu mboozi yaffe n'elunaku olwaleero. Mu mboozi eno tugenda kulaba ebyabadde mu miitingi y'ekyama eyabaddemu abakulembeze abakulira ekiwayi kya FDC ekye Najjanankumbi. Ssaako n'engeri ekibiina kino ekya FDC gye kizze kyeyuzaayuzaamu ng'erina akakwate ku ngeri ebibiina by'obufuzi gye byatandikawo wano mu ggwanga. Ekiri mu FDC kitokota si kisaanikire buli ludda luwanda muliro. Oluvannyuma lwa Delegates Conference eyakubiddwa the Forum for Democratic Change ekiwayi eky'e Katonga basanyewo FDC oba okugiggyawo kyayongedde okusaanuula abaali bannaabwe abaasigala e Najjanankumbi era mu bwangu awatali kulinda nakatayi kusala baakubye miitingi ey'amangu okusala entotto engeri gye bayinza okubeera nga kino bakinogera eddagala. Miitingi eno yakubiddwa ku kitebe ky'ekibiina e Najjanankumbi yabadde ekubirizibwa pulezidenti w'ekibiina kino Engineer Patrick Oboi Amuriat era nga yabaddemu n'abakulembeze ab'owaggulu mu kibiina kino omwabadde Secretary General Mr. Nathan Nandala Mafaabi teekako ne National Party Chairman Jack Sabiti. Ensonda ezeesigika okuva e Najjanankumbi zaategeezezza nti abakulembeze b'ekibiina kino bakkaanyiza wamu nga nkuyege okulaba nga bakola kyonna ekyetaagisa okubeera ng'ekibiina kino FDC tekisaanyizibwawo. Era bano bategeezezza nti ebimu ku bye bagenda okukola kwe kulaba nga bakuba conference ezimu buli disitulikiti okwetooloola Uganda yonna bategeeze bannakibiina nti tebagezaako kubeera nga bawuliriza ebyogerwa ab'e Katonga. Era kuno ne bategeeza nti kwe bajja okugatta obubaka obw'okutegeeza abantu nti abo abali e Katonga balabe ba nkyukakyuka ya demokulasiya. Miitingi eno era yasazeewo nti tebagenda kwanukula ab'e Katonga nga bakozesa mateeka olw'ensonga nti abo ab'e Katonga tebakyali ba kibiina kino ki FDC. Nti naye engeri ab'e Katonga gye basazeewo okukozesa politics omukyafu bamuyite date politics nabo y'engeri gye bagenda okukizannyamu nga bakozesa date politics. Abakulu bano era mu miitingi gye baakubye baakikkiriziganyizzaako nti be bakulembeze abalonde mu ngeri entuufu olw'ensonga nti be balina ssiru y'ekibiina teekako ne ssemateeka waakyo. Nga miitingi eno ey'ekyama tennaba kutuula, Secretary General w'ekibiina kino ki FDC yasoose kuyisa kiwandiiko eri bammemba nga bategeeza nga bwe batalina kubeera na kutya kwonna olw'ebyo byayogeddwa ab'e Katonga nga bwe bagenda okusanyawo FDC. Nti era eyo Delegates Conference yakubiddwa abantu abaagala okwemulisa abeeyagaliza ebyabwe era bataagaliza bukulembeze bwa FDC buliko nga tebaagala na kugonjoola butakkanya buliwo mu ngeri nnuŋŋamu wabula okwagala obwagazi okuteekawo akacyankalano. Nandala yagasseeko nti FDC kibiina ekiwandiise mu mateeka agaateekebwawo okuwandiika ebibiina by'obufuzi era nga n'akakiiko k'ebyokulonda kamanyi bulungi obukulembeze bw'ekibiina kino obuliko. N'olwekyo n'asaba abawagizi baabwe okubeera nga tebabubisibwa katemba wa musajja mukulu Lukwago gw'amaze akaseera ng'atambuza buli wamu w'alagga. Okuzzaayo ku nsonga gye bakkaanyizaako mu miitingi ey'ekyama ey'okubira nti bano tebagenda kwanukula b'e Katonga nga bakozesa mateeka nga bagenda kukozesa politics omukyafu bamuyite date politics. Wano pulezidenti w'ekibiina kino ki FDC Najjanankumbi musajja mukulu Patrick Oboi Amuriat yalaze nti atandikiddewo era nga yabadde mukaawe okukirako omususa. Yadde nga Dr. Besigye yakyogera lunywe nti ye alwana kimu kya kukyusa buyinza era nga ne bwe kibeerawo olunaku lwa nkya ye tayinza kubeera ng'asaba kubeera pulezidenti kubanga omulimu gw'abeera agumaze. Ye musajja mukulu Oboi Amuriat agamba nti si bwe kiri kubanga Museveni ne Besigye bonna balina endowooza y'emu yakubeera mu ntebe nga bafuga. Era Amuriat agamba nti ate ye Besigye yalibanga mubina nnyo olw'ensonga nti awulira tateredde kubeera nga talina kibiina na kimu kaakati kivuganya gavumenti kyakulembera. Era ono n'agattako nti akimanyi bulungi nnyo kati musajja mukulu Besigye baali mu kukolagana nabo bwe banaatandika okutambulira ku ndowooza zaabwe ng'abantu Besigye ajja kwawukana nabo. Ku kya Honorable Ssemujju, Oboi Amuriat yategeezezza nti ono omulenzi wa Speaker Anita Among atamuva ku lusegere era obusobozi bwa Ssemujju okulwanyisa gavumenti eno babubuusabuusa. Amuriat yagasseeko nti Ssemujju ye Munnayuganda akyasinze okugenda ebweru w'eggwanga ku nsimbi z'omuwi w'omusolo
nga yeefuula agenza okukola emirimu gya paalamenti. N'olwekyo yasaanye okusooka okuvunaanibwa ku bantu abalidde ssente z'omuwi w'omusolo mu ggwanga lino. Bwe yatuuse ku Honorable Francis Mwejuche n'ategeeza nti ono Nsomba Byuma ewedde emirimu kubanga ajja ssente ku buli muntu era mbu ababaka ba paalamenti abawerera ddala 56 baloopera Amuriat nga Mwejuche bwe yababbako ssente zaabwe. Teyakomye ku ekyo, yagasseeko mbu akimanyi bulungi nnyo nga Mwejuche ono bw'ali mmemba mu kibiina kya PLU. Oboyi teyataliza Honorable Salamu Musumba bw'ono yafuuka mwana wa waka mu State House ate takoma ku ekyo bwe biseera bingi abeera kunyonyi ne President Museveni nga bagenda ebweru w'eggwanga. Kuno yagasseekera Wasu Wabiriggwa bw'ono yakkiriza Kate nga bw'alina ddiiru zaakutula ne musajja mukulu Museveni naye ate ekyennaku ab'e Katonga bakyagenda maaso n'okumutendereza. Wabula Amuriat bwe yatuuse ku mukulu Erias Lukwago yamulangidde n'akkunakuna n'adda ne mu kati ne yeewogoma. Yatandise na kumugerera akagero akagamba nti akasanke kaakulema okumanya ate weekaniikirira nti bampe n'eŋŋaŋŋa. Nga kyategeeza mbu ekibuga kimulemye okuddukanya kyokka kati ali mu kusaba kibiina ky'ebyobufuzi eky'eggwanga lyonna ng'abuusabuusa oba anaasobola okukiddukanya. Mbwe era Lukwago talina kye yali amanejinzeeko yadde n'akatono okuggyako okwetala obwetazi wuyo mu DP, Suubi, FOC, TJ ng'ate mu byonna agenda okuvaayo ng'abitabangudde. Amuriat yagambye mbu era teyeewuunya kirabika bwe bumanyirivu musajja mukulu ono Lukwago bwe yaleeta mu kibuga okutuuka okuwunya obwenkanidde awo kyonna ne kijjulamu n'ebinnya naye nga Lukwago tewali kyakola. Kuno Amuriat kwe yagasse weewale okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Amuriat kwe yagasse nti n'abantu abafudde ekiteezi bulagajjavu bwa musajja mukulu ono kyokka ng'atadda mu b'amawulire ne yeekaabya. Wabula ye musajja mukulu Erias Lukwago mu kwanukula yategeezezza nti ebikongolo tebitta nnume, ebyo tebirina kamugo ke biyinza kumukolako kubanga Amuriat si yasoose okumuvuma. N'amujjukiza nti era bw'atyo bwe yalabulanga musajja mukulu Mao nga yeeyisaako okutuuka bwe yeeyambulira mu bantu mu lujjudde emisana ttuku ekibiina n'akikwata n'akiwalawala paka ewa musajja mukulu Museveni. N'agattako nti kaseera buseera nga Amuriat naye yeeyanise yekka. Wabula ate ye Honorable Ssemujju yakakasizza bukakasa nti tewakyali kudda mabega. Delegates Conference yasazeewo era nga kakati baataddewo n'akakiiko kakole ku nsonga y'okufuna erinnya ekibiina ekipya kigenda okubeera nalyo, kalaazi z'ekibiina teekako n'ebirala. Abamu ku bantu abaatandikawo FDC abeetaba mu Delegates Conference eyatuula e Katonga mwabaddemu eyaliko Leader of Opposition Wafula Ogutu, Salamu Musumba, Dr. Kizza Besigye nga ne National Chairman Ambassador Wasu Wabiriggwa teyalutumirwa mwana. Wabula ebiri mu FDC olwaleero osobola okuddayo emabega mu 1952. Embeera yaliwo mu kaseera ako nga Uganda eri mu keetegeekerera okubeera ng'efuna obwetwaze. Ensonga yali ya bwerinde naddala mu nsonga z'ebyobufuzi nga kye kyaviirako n'okutendawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekyatandikira ddala ki Uganda National Congress bubumpimpi UNC ekyatandikawo mu 1952. UNC eno abaagitandikawo baali bammemba 6 okwali Ignatius Kangave Musaazi, Abubakar Kachama Mayanja, Stephen Obwangoto ngono yali Mugisu, Beni Okweredde nga yali ava Teso, Yekosofat Engulu nga yali Mulango, Tekakon SB Katembo ngono yali ava Tooro. Ignatius Kangave Musaazi ye yali President General w'ekibiina kino, Mayanja nga ye yali Secretary General, abalala nga baali ba ssentebe mu regions gye baali bava.
wabula wayitawo akaseera katono UNC neefunamu akacyankalano era bwe batyo ne batandika okweyuzaamu nga muno mwe mwava ebibiina ebirala ebyatandikawo okugeza nga Progressive Party yali wansi wa EMK Muliira nga kino kyatandikibwa mu 1955 era nga UNC yeyuzaamu ebiwaayo ebirala bibiri ebyali eby'amaanyi nga muno mwe mwava United Congress Party mu 1956 era ng'ekiwaayo ekirala kyali kya Milton Obote yeekutula ku musaazi ne yeegatta ku Uganda People's Union nga muno mwe mwava ekiriwo olwaliro ki Uganda People's Congress. Mu 1961 akalulu akasooka akawamu kaakubwa okufuna abantu abagenda okutuula mu Legislative Assembly giyite Parliament era ng'akalulu kano UPC yakawangula n'eddirirwa Democratic Party nga Uganda National Congress yakwata kyakusatu. Paka mu referendum wa 2005 ebibiina by'obufuzi bwe byaddamu okubeera nga bikkirizibwa era yali July nga nakusomeza 28 referendum ono we yabeerawo n'akomya ebyobufuzi eby'omugendo ogwa movement. Wano FDC we yamerukirayo eri etondeddwawo mwaka gwa 2004 era ng'eno yeetaba mu kalulu akawamu aka 2006 nga Dr. Kizza Besigye yakwatira ekibiina kino bbendera okuvuganya ku ntebe y'eggwanga. FDC okutondwawo okubeera ekibiina ky'ebyobufuzi yava mu reform agenda yali pressure group era oluvannyuma FDC nevayo n'ekakasa ti ekibiina ky'ebyobufuzi eky'opposition ekyali kivuganya ekibiina ki National Resistance Movement okuva mu 2006, 2011 ne 2016. Uganda Federal Alliance kibiina ky'abufuzi ekyatandikawo mwezi gwali gwa 7 mu 2010 ng'eyakitandikawo ye mukyala Betty Kamya ono okukitandikawo yayawukana ku kibiina ki FDC mu 2008 era ng'omukyala ono Betty Kamya yavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu kalulu akawamu aka 2011 ng'ali ku tiketi y'ekibiina kye UFM. Wabula ebyaddako Kamya yakomekkereza ekibiina kye akireseewo n'atandika okukolera wansi w'ekibiina ki NRM. Mu kalulu ka 2011 wabalukawo omugendo omulala ogwa Suubi. Suubi mwalimu bannakibiina ki DP abatakkiririza mu bukulembeze bwa Norbert Mao era nga Suubi eno yali erina akakwate ku Dr. Kizza Besigye yali owa FDC nga yagikwatidde era bbendera mu kuvuganya ku ntebe y'eggwanga. Olwo mu kalulu akawamu aka 2016 musajja mukulu John Patrick Amama Mbabazi yali amaze emyaka 2 ng'agobeddwa ku kifo ky'obwa Prime Minister naye yavaayo kuvuganya yali mukama we ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga musajja mukulu Museveni ng'era ono naye yateekawo pressure group gye yatuuma Go Forward era nga Mbabazi y'omu ku baatandikawo ekibiina kino ki NRM wabula nga mu kaseera ako mu kuvuganya musajja mukulu Museveni yegattibwako ebibiina ebirala ne bakola Democratic Alliance. Nga mukago guno mwalimu ebibiina nga Democratic Party, Uganda People's Congress era nga Mbabazi byagenda okuggwa ng'afunye ekitundu kimu n'obutuntundu 3 nga bwe bululu emitwalo 13,519. Wabula ono yasala eddiiro n'addayo okukola naye yali mukama we Museveni era nga baamulonda okubeera special envoy mu South Sudan teekako ne Ethiopia. Alliance for National Transformation kibiina kya byabufuzi ekyekutula ku FDC nga kyekutulako n'abantu abaali bakkiririza mu Meja General Mugisha Muntu nga kakati ye President wa Alliance for National Transformation. ANT baagitandikawo ng'enakusomeza 19 Ogwokusatu 2019 oluvannyuma lw'emyaka 2 bano nga bavudde mu kalulu ak'ekibiina ki FDC okufuna omukulembeze era ng'obutakkaanya bwe bwatandikira abantu abaali bakulembeddwa mu Dr. Kano Kizza Besigye okulaga nti bo bawagira Patrick Oboi Amuriat mu 2017 ne balekawo Mugisha Muntu. Olunaku olwaleero we twogerera ng'aba FDC naddala abaali bawagira Patrick Oboi Amuriat tebasobola kutuula mu umbrella emu nayo kubeera nga boogera ku ebyo bye bayinza okukola okulwanyisa gavumenti eri mu buyinza. Era ng'ebiwaayo ebibiri kati ebyeyuza ebitogi kwe kuli ekyenajja nankumbi ekikulemberwa Patrick Oboi Amuriat
ne Nandala Mafaabi teekako FDC y'e Katonga ekulemberwa musajja mukulu Erias Lukwago, Wasswa Birigwa, Dr. Besigye teekako ne Ssemujju n'abalala. Okuba ttooki mu mateeka g'ekibiina okubeera nga kivaawo. Section ya 36 kawaayiro akasooka mu ssemateeka wa FDC kwogera ku mitendera egirina okuyitwamu ekibiina okuba nga kivaawo. Kagamba ti National Delegates Conference oba Special Conference erina okubeera ng'etuula era nga bw'eba etudde ebitundu 2/3 oba kite 2/3 balina okubeera nga bawagira eky'okugyawo ekibiina kino. Okusinziira ku lipooti ya musajja mukulu Erias Lukwago, yategeeza nti badelegates abasoba mu 8 be bajja okutuula mu Delegates Conference eyatuula e Katonga mu Kampala. Era nga badelegates bano bonna bakkiriziganya kimu nga nkuyege okubeera nga paate ya FDC eggyibwawo. Era nga bano bakozesezza omukisa guno okubeera nga bongerayo obukulembeze bw'ekibiina obw'ekiseera ebbanga lya myezi 6 emirala. Ekibiina ki FDC kirina badelegates abasoba mu 1500 nga kuliko abatuula ku National Executive Committee, bamemba ba paalamenti abali ku tiketi y'ekibiina kino, abakiise 2 okuva mu buli parliamentary constituency, nga muno mwe muli chairperson ne general secretary. Teekako abantu 5 okuva mu buli disitulikiti, nga kwe kuli chairperson, general secretary, secretary for mobilization, chairperson w'abavubuka, nga kw'oteeka ne chairperson akulira abakyala mu disitulikiti. Kino kitegeeza tekiwayo eky'e Katonga okubeera nga kituukiriza ssemateeka w'ekibiina ky'agamba balina okubeera nga bawezezza badelegates 400.